Rape ne Mr Cocktail babindeeba mukwana mazima gamaze ne gavaayo nti ekintu baali bakitadda. Ye munaye omusajja yaddayo dda ewa mukyala we. Bannaye oba abasajja mwagala ki omukazi nga akkubye bantu bindeeba. Simanyi abasajja kimwagala. Ate yeewa Eddy Kenzo mitawana myerera nti bamulangiridde omutima omubi n'obutajjukira mbu yeerabira mangu era nga bwe mugenda obbiraba mu maaso awo. Ate ye Lydia Jasmine bannaye kyakoze ab'oku stage. Wuuno yeeyambudde azigadde bukute bannaaye. Naye bijja kunyuma nga mubirabiddeko naye nga sinaba kuba nga mbatuusaako bino ebintu. Mbadde mbasaba mukwano vidiyo eno musooke mugimpeereka like era nensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribe nga no ku Buyinzanisha Suviya News nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwanga Buyinzanisha Suviya News kyonna kyaba agendanga okuteekanga. Ate era n'abagamba sijja kuwa kwebaza gwe wenna yasubscribinga wano ku Buyinzanisha Suviya News nti mukwano okuwulira ddala ekisinga. Ate gwe wenna oli oyagala kulangira business wano ku screen nteekawo enamba ya WhatsApp. Naye nawo ng'ojja nga tukola ki nga tukyogerako ne bannange abasajja simanyi kimwagala. Omukazi n'akuwa amanyi akuwadde cocktail akuwadde bindeeba akuwadde biki ogamanga n'okussa amala bannange omala mukubira simu mukwano njagala kussa naye n'omuyiwayo n'odde wa mukazi w'omukulu. Bannaye abasajja bulimwa kanga batuuseeko mbujjuvu naye maama bino byantiisa. Bwe ntyo butereevu nkutandise ne Eddy Kenzo kaana kambaata. Munnange ennaku zino gwe kyolina omanya pressure ku pressure. Bannaaye mbadde mpitaayitanga sigwa ku komenti mukwano nga bamuwandiikidde nga bamugambye Eddy Kenzo olekera omutima omubi wano watandika ne munno Ronnie Stamina bamujjukira Eddy Kenzo ne we yafulumira akakayimba Stamina Stamina era oyo omwana ono Ronnie Stamina yali munnyonnyo era ng'akola kyamaanyi naye mukwano bo batandise ne bagamba bashoiniroozi manyi bo baliwo balaba buli kimu. Eddy Kenzo yeefuula nga yamba naye maama alina omutima omubi abantu be yatandika nabo bo yabeerabira dda biki nti era ono omwana ssaawa zino alya kasasi ono Ronnie Stamina kyokka nti singa abaako kyabadde eggwanga lya Uganda liba ligenda kulaba lita Eddy Kenzo nga we nabajjukiza nti no pressure ku pressure naye yabazeemu n'abagamba nti kasita mutegedde nti nina omutima omulungi kati mwe abalina omutima omulungi kati nina omutima omubi kati mwe abalina omutima omulungi mukikoleko mumuyambe bannaaye. Ennaku zino kyolina omanya pressure ku pressure. Ye bannange 2023 olemwa bannange oba nze kaagiraba ate yo nga nkuggyeyo nkutuse ku baana bawala oba ku mwana muwala Lydia Jasmine bannange ennaku zino omwana muwala ayambala ati batandise dde okugamba munda abadde ayambadde kawale ka butimba naye nga kaddugavu. Bannaye bashoiniroozi mwetegereza nomulaba naye tabakwatako olaba mwatuuse n'olaba akawale mbwe empale Lydia Jasmine gy'abadde ayambadde mbwe badde enzirugavu kaba ne bagamba bannange ate budda leema tumutikire tumuwe bannange gamba ye tumuwe nnyo n'ekitiibwa mbwe ebyo tosobola biraba ng'abyambadde naye mbono ye maama ennyambala yayisizaawo mbwe ebyokuyimba byagala naye ogw'okunamira abantu agusobolera ddala. Munnange Lydia Jasmine babadde balinako bye badde okupafominga nani ne Fiki Fameka kati oba luyimba lwakutte mu babiro oba kiki okyaka vibe yakoze eki vibe yayitiridde ku stage nga womanya omunange okubye oluyimba lwowulira abantu baluddemu nnyo n'amaanyi bonna basanyuse n'agamba waaye lwaki sibakolerayo ka surprise nti nno balaga akawale k'akatimba bannange bibiri mu saidi biwobe eno biwobe bannaye singa mbadde manya oyimba akayimba ka Eddy Kenzo mbadde ngenda kukabayimbira tyojjukira otya ekiseera kye wali munooyo nga mwakeeraba abalala nga mubayita abantu naye mwe nga mwerabanga malayika nga mweweereza bu message oba okumukumu nga mulina n'amannya ge mweyita. Bannange ate abatali bajjaaji ba kuno baaba bannaaye boolemwa bo buli kayimba konna batandise dda okukasokoolayo nga bakawerekereza mukyala Rape. Munnaaye wenjogera it ended in tears Rape ne Mr Cocktail ne Mr Bindeeba ne bannange abasajja mwagala ki abasajja mwagala ki bannange bannaye Mr Cocktail Rape ng'akulaze ensi omukazi n'avaayo n'agamba ono ye wange nti bannange okumanyako okuteera njagala ne oba ogenda kusomala kunkubira munaye Rape mpunya njagala kusanzise naye byonna byonna n'otabisiima mazima n'oddayo wa mukazi wa maaso awo nina bu vidiyo obwogera ku Rape naye baaba bannange bujja kunyuma obwewuliriddeko oba bukwasa ennaku oba bunyuma simanyi nakumanya kuba mulimu ebigambo ebyagijuuka ne biva mu kugijuuka oba ne bikola ki ne bambi
Kokutera kyotukoze si kirungi bane nga tubali tukwagala mukazi wate mebegekawo batandika byasooka ne bifuluma naye bayawukana mukazi wate wakweyokereza n'atuuka n'okugyayo ebifaananyi bye mwali mwekubye dda n'abipostinga bajjaaji bakuno ne bamugamba mukwano totufeera bino ebifaananyi byali bya mwaka guli oguwedde twagala bino ebyeki eby'ennaku zino naye nga mukazi wate alabawo nga mukazi wate talabawo omusajja yatandika dda okwekyanga ekyavaamu n'atandika nga buli wateekayo ekifaananyi kye n'abanga buno bwe yali ateekako mbu mukyala Cocktail mukyala Bideeba simanya empeta bina n'abanga ng'abijjako mpola era saawa zino yepostingira bibye kankuterekawo video tweyongereyo maaso. Drone yange nagibuuza kiki ekiri ewa rape ne Bideeba. Drone yange neŋŋamba mitawana myerere. Drone yange yaŋŋamba mitawana myerere. Rape yakaba rape nakaba. Omusajja nemuteka ku TV. Omusajja nemulaga buli wamu. Banange omusajja nemulaga. Omusajja sina kitisa mukolede. Omusajja teyali amumanyi. Drone yange yali ebinyumiza. Why drone yange etuukira ddala wali eri kuni. Omusajja banange bakali bangamba. Banange omusajja banange. Drone yange yanyumiza nenjigamba skipping a party yokaba. Banange omusajja sina kyesamukolera. Omusajja namuteka ku TV. Banange kule gyoli. Omusajja ngampanya ngampanya. Kati mpulira musimanyi mu America ayina omukazi omulala simanyi California. Rape bino bya drone yabiŋŋamba. Kisitwati twakava ne France simanyi kyenakola oba kiki nasuubiza banange omusajja babi kimu nkikoze akasex mbadde kamuwambudde buli kimu banange nkikoze banange omusajja mbadde muwomera. Omusajja ngamba banange atayagala nnyo ofuli enfuli nenzikendeza. Omusajja nange abayagala amazzi nenyina nebagongeramu. Abasajja mbwa. Abasajja mbwa tebagala. Drone yange yenyumiza bino. Drone yanyumiza bino. Drone yabinyumiza. Simbinako bukakafu. Nejja sinange mbanyumiza drone yange byanyumiza. Kati banange. Ensiro nayo nekimanyi. Kati banange nze ngenda kukola kintu bana. Oluna mbu drone yaliwo. Mbunga rape akabira mukazi munne amunyonyola ebizibu. Kati banange nze ngenda kuddaala. Kati abantu ngenda kunyonyola atya. Ate nga bamanyi bannakiganda bye bakaba nga gundi omukwano gugize eki nga gugize. Mama kale bambulirawo namulabirawo omusajja ono teyali serious kale obudde bwange bwamaze. Eno message egenda eri oyo yenna ali mu mukwano oba ali mu relationship. Fenna abamu tukooya okulaba amaziga gammwe. Sikyogera mu bubi naye ngenda kuwa advice gwe gwenna ali eyo. Buli wabeera mu relationship ng'okimanyi patanaawo osika musike nkimanyi kiba kiruma naye ate kijja kuluma nnyo okuba ng'osigaddewo n'oyongera okusika. Buli olaba ng'ekintu gwakisika nga munno talina effort gy'ateekamu bambi nkusaba tambula oveewo, tambula omuviire, tambula okwate agagu kuba ne wonookola otya omuntu ono ng'osika musike tajja kwagala nga gwe omwagala, tajja kwagala nga gwe oyagala akwagale, tagenda kwagala, agenda kwongera kukulumya. Ebiseera bisinga kisingako n'okwatamu ebibyo n'omuviira. Ate bw'omuviira toviira ye yekka, viira buli omu amumanyi, bulookinga buli mikwano gye, buli kimukwatako kyonna kibulookinge.
kebere namba, kebere social media account, kachibere chi. Bera mu bulamu bwo. Genda onyumirwe. Tandikawo obulamu obubwo. Ojja kumanya nti obulamu busoboka oyo muntu waatali. Ate obulamu bujja kunyumira nnyo n'okusinga gwe woolowooza. Eyo message egenda eri abo bonna abali mu mukwa